Square, a former Dundas Square, a one Dundas STE, Toronto, area Toronto. Bakugambye nti begatteko olwaleero kubanga manye Canada obudde bukyali bwa kumacha ne bakugambye nti begatteko nga bategese okwekalakaasa olwaleero. Bakutegeeza nti osobola bafuna ku simu zaabwe z'omu ngalo already abali mu Canada mbamu kimanyi nti babateereddwa ku pages zammwe zonna. Bakutegeeza nti Noop Canada chapter invites you for all free political prisoner protest, which will take place on 9th of May 2025 at 2 p.m. Canada time at Sakonfa Square, former Dundas Square at Dundas St. E, Toronto. Obegatteko enamba zaabwe z'essimu kweziyo okujja kubozifuna osobola okubanga ogenda okwekalakaasa. Alright, kati obulango babuweddeyo olw'ensonga nti katugenda kuba tukola ki? Tugenda ku video eyatuleese naye nga ngenda kusooka simanyi bamba w'ekigula lugi obudde buyinza okuba butulese naye ndowooza simanyi b'ekigula lugi simanyi b'ekigula lugi muyinza okyagala olwaleero naye kale mwe bange munsaba nnyo ekigula lugi. Alright, kama w'ekigula lugi ekigula lugi kyaleero njala kiweereza basajja mwena gye muli ne mbagamba tumiddeko ba comrade ffenna tuli basajja naye kano akaaliwo kayinza obbayisa obiire njagala mukakkirize. Mu kigula lugi kyaleero ngenda kyogera bwe ntera nkibagambe ngenda kijja mu ngeri egamba nti musajja muno watu bwakusinga ekigere togiyita njovu. Basajja bannange akigula lugi kyalo njala kibaweereza mwenna manyi kijja basesa omu kijja banyiiza nenjala kibaweereza mu nga mpita mu lufumo olugamba nti musajja muno bwakusinga ekigere togiyita njovu. Basajja bannange njagala tukkiriziganye ffenna mu kigula lugi kyaleero nti Allah Katonda bwe yali atonda yatonda ebitonde bibiri bya njawulo. Yatonda ekitonde ekikazi n'ekitonde ekisajja. Wattu fe abasajja tulina olujeregerero ekitakunyumidde mu maaso otwala nnyo obudde okijerega naye nga tofuddeeyo kumanya lwaki weekiri naye ng'ate bo betujerega ebiseera ebisinga tebafaayo ino tukijera kubanga bo mu butonde bwe bakimanya nti abasajja balina kwagala bakazi ng'ate n'abasajja tumanyi tulina kwagala bakazi naye ate ffe abasajja tujeregerera nnyo abakyala olw'enkula zaabwe oba olw'enfaana yaabwe nga ffe mu bwongo bwaffe tulowooza nti tulina kwagala bamalayika bokka naye ng'ate Katonda bwe yali atonda omukyala yenna yamutonda nga wanjawulo era buli omu ekifaananyi mw'omulabira kyekyo. Naye basajja bannange njala tukkiriziganye nti ebintu ebimu tusooke tubyerekereze kubanga tutera okugamba nti bw'obanga ogenda okujerega omutwe gw'ente ogwa omusajja atunda ennyama ye ku mudaala n'ogujeregerera nga toyina teguliiko nnyama osooka nga n'onyiga ku mutwe gwo guwerako ennyama ewerereko ogujerege nti ye bwe guba gwera deni jerega omutwe gw'oyo omusajja ogw'ennyama ntekuli nnyama era lwaki aguseera kati wano wali okukola kukomba essowaani. Basajja bannange ebiseera bisinga tuvumanya abakazi babi bakazi biki era talina figa talina nnyashi talina ki naye njala kugamba muganda wange omugenzi Elimani Basoda yayimba nti omukazi wa bbeeyi okuva lwazaalibwa n'asuna ebbere mpaka okuyingira eddongo era agamba singa abakazi gaali mandaazi nga gali gagatondawo singa mugagga nnyo oba singa abakyala gwali mwenge n'abasiraamu bandibadde bamujulira singa balewalewa mu ttuntu nti anti buli omu yali yagadde okunywa atamiire. Lwaki kugamba ekigambo kino? Muganda wange tonnafuma mukazi nkobogo bw'atalina kabina bw'atalina feesi oba bw'atambula nga atayagala wali otutteko obudde gwe musajja mukulu nga weesibidde mu kisenge kyo n'otunula bulungi mu ndabirwamu yo ng'oli mu kisenge bw'omu oggyeko buli lugoye lwonna osigadde bute oba buswa otunule mu ndabirwamu nga weetunuulidde bulungi nnyo olabe effigayo nga bwefaanana deni olyoka osinzirawo otandika okuvuma abakazi. Kyenjagadde okugamba olwaleero nga tonnavuma mukazi yenna bwe yakula sooka oyingire mu kisenge ekyo ng'olyo bw'omu oggyeko engoye oyimire mu ndabirwamu bulungi nnyo osooka weetunule mu bwologa naye mukama ki kino ddala ddala ojja kukendeeza okuvuma abakazi n'obbamanyiira. Nkiddamu omusajja yenna avuma abakazi nti baakola bubi simanyi balaba enkobogo simanyi atambula bw'ati njagala otwala obudde ng'oli mu kisenge kyo bwogu nga weeyambudde bulungi otunule mu ndabirwamu gwe wenna ojja kulaga naye mukama Katonda kiki kino kituliko wano gwe kennyini ogenda kwetya kati lwaki tuvumanga abakazi ng'ate naffe kennyini bwetutuuka mu ndabirwamu twetunuulira twetya. Abamu amagulu gatulinganga emikolo eminyolo egikubanna mu njoloba abamu ekiwato kyekulya bwe kityo abamu tulina embuto zitulinga entumo za kasasiro abamu ebifuba bitulinganga obugumbi enkulukuku kugamba tetutegereka tulya tetulina fomula
naye basajja batunudda ku mukazi n'omuvuma n'omujolonga mukulu njala kubira twala obudde bwetundeko mu ndabirwamu ng'oli mu kisenge bwomu mu ndabirwamu enneno giyimire mu booti osooka gwe kenyini weetunuli tandika okwetunula weofumiitirize nti singa mbadde mu public ng'abanda banandibadde ntunula nti ekigulalo gikiwere tusinkane mu vidiyo gwetandise kati ekigulalo gikiwere. Alright. Video lwaleero egenda kubeera sinyangu. Video ya sinyangu. Katandike ne security alert. Zigenda kubeera 2. Tugenda kola security alert zigenda kubeera mmeka? Zigenda kubeera 2. Katandike ne soka. Monteekateeka eya Muhoozi Kanyarugaba n'ekitaawe nga babuliddwa emisango gye bayinza okuteeka ku kibiina kya National Platform sakuna ba foot soldiers okwetola eggwanga lyonna nga batidde ekigambo kye bayita eggaali saako n'ekigambo protestive vote era mukitegeddeko nti batandise okuyiya emisango giteeka ku baana b'enkyukakyuka ng'omusango omukulu gwe bateeka baguyita aggravated robbery ogw'okubbisa amaanyi. Kati jjukira abasajja bano baagira ne batungisa ovulo zaffe endala ne bazibba. Waliwo enteekateeka ng'eno erimu bannabyabufuzi abali mu ludda oluvuganya okuli naddala aba Dealers Association saako ne state ng'ekozesa CMY ISO ne poliisi saako ne mukulu Damulya Christopher akwasaganya jaadi n'okutegeka ghetto zonna balina enteekateeka etandika okugabira abasajja baabwe aba ghetto structures n'abayaaya bakola mu gavumenti bambega okubawa ovulo zaffe t-shirt ez'enkyukakyuka then bamale babasindike ku mikolo egy'enjawulo egitegekeddwa aba NRM bennyini saako n'egyaffe gyennyini oba mu kuziika oba kumba mu mikolo gyonna ng'abaana bano specifically bagenda okubba amasimu n'okukyankalanya emikolo. Kati kino banaakikola kigenda kuleetera abantu okutandika nti abaana ba Nuupu babbi bakuba abantu balyoke bano bazimbe fayiro yaabwe nga fayiro eri Masaka bwetambula nga bweri mu kutambula nti abaana ba Nuupu bakuba bawamba babba amasimu nga bakozeseza